Nkwanizaako nywena mugana nga atulaba natugoberera nze Tamale Faizo muzuku wa Mugema kaseera ka The Show tubeerangawo buli lunaku n'ebipya njalo kugamba nti akaseera kano kakutusibako bannaffe aba Success Motors nakugamba nti byebikwatagana n'emmotoka bikwasaganye ne Success Motors enamba zaffe ziyita waawo Success Motors eetaga emmotoka empya ekozeeko enkadde byonna tubirina ate ku kibanja mpola bannaffe aba Dibro Studios nabo ntambula nabo mu mbeera eno g'omuyimbi yeetaaga okukwata video ne audio ebyakabi genda mu Dibro Studios basangibwa Kamocha naffe namba zaffe za Dibro Studios ziyitawo awo ku screen olunaku olwaleero ndi Masaka bwenye ntero baga nti Masaka yewasibuka ebitone Masaka yankizo nnyo mu Uganda so olunaku olwaleero ndine munnabyafaayo abasinga obungi mu mumanyi nze sitera nnyo okukyaza abantu bakibugwe si nkola yange naye gwe nnina mumanyi Haji Hassan Siraje Magambo akola ku Radio Buddo tugenda kunyumyamu era tugenda kubanga naye enfunda eziwera mu nsonga z'ebyafaayo n'ebintu ebiri current mumanyi Haji Assalamu alaikum. Salamu. Nkwaniriza. Nange nsanyusa. Oli otya? Ndi baba. Oli otya eyo? Oli bulungi? Alhamdulillah mwe tuli mpola mpola. Omanyi? Nga bwe ngambyeko Masaka. Tutandika ebintu byaffe mu mpola mpola. Mpola mpola. Naye ate tubeera nga tuli banjawulo mu balala. So ono Haji nakolako naye ku Radio Buddo e Masaka nakati akyaliko ne munnabyafaayo y'omu ku bantu abatono ennyo bemmanyi mu Uganda abamanyi ennimi ez'enjawulo ng'ate empitirivu simanyi bankuwayidde oli muto oli mu nnimi nga mmeka 12 12 ennimi 12 10 n'ogattako 2 ate nga waliyo ze nsobola okwogera naye nga siri 100% nga mwendeera nga mwenda kati kwaze 12 tusooke na luliwa Oluganda lwe twogera olwokubiri Luzungu olwokusatu Luwarabu kati singa nkugamba nti njagala kulya mmere kwa kitandikirako bogera mu lunyumya Oluwarabu uridu an akulu ta'am kati ntegerako ta'am anti yemmere uridu njagala an akulu okulya ta'am emmere olulala Olunyarwanda Olunyankole manyi Oluhaya walolulireko adendu manyi ngenda lujjawa lulitizede eyo lwebayita oluziba naye si luziba zisaaki kuba abaziba small tribe kali awo abalangira kateekamu Olukongo Lingala kati nsoma French nnimi endala nsobola okwogera Olunubi Arabu Sudan omuli yaliwa dukoneko katono Tegel Kefin Kwesi Kabarataki Isimutaki bwe bitokagamba tutambulira ate yogedde ku Lufalansa kuzingayagadde Olufalansa anti kati ndusoma era nteekateeka ogenda odusomera ddala omwaka mulamba naye tolina omanyiko nina comment t'appelle je m'appelle Magambo nebi bonjour bonsoir bwezityo olulala kozi mbadde gambe 12 kati ati buli lwenjogera ekintu bwe kino n'endala zeesomba zesimanyi nnyo fluent naye nga tosobola kundyako mmere mulimu lwe bayita olulimi Olusukuma gerutya lw'Emwanza Emwanza owulirayo kizeero lwe bayita Olusukuma mwadeera mwamisha gamba bangosha bali mora duhu kwaga oluba lwogera Mwanza era tondyako mmere ensobola ogyogera kati n'endala zino ezaamu n'okwegamba ng'Olusoga sirumanyi nnyo naye nga tosobola kundyako mmere n'endala nina nezesaagala kwogera kuba wano waliwo abatazimanyi bano ng'Oluzalamu Oluzalamu balwogera Dar es Salaam Olusalamu kati nga lwe bayita Oluchaga olubagera mu Arusha lutambula lutya baliyita oyinza ogamba Shimboni Mwasicha kati omusanyusa okukulaba kale n'omubuulizaamu neeradde Shimboni Mwasicha mambaye kwegamba nalwo tondyako mmere balwogera Arusha Kilimanjaro yonna kati Olunyarwanda Olulundi Olukongo Olundi nyumya ng'Oluganda n'ebifaanana bwe Olukongo
kati zonna zoyogedde era abamu bampita na mukongo neze ndi mwana we Masaka Senyange wali nze we banzaala ndi muna Uganda kati era kyogedde oyogedde ku lukongo luno nze mpuliriza nnyo abakongo nebembera mu motoka nebembere wange enyimba nina ennyimba zempuliriza ez'abakongo okitege naye ngaekituufu mba simanyi makulu instrument yes mpuliriza Mario oyogedde Mario kati Mario bwowuliranga oluwulirizenga nnyo omusajja gwe bayita Makiadi Lwanzo Franco agamanya gayina ebintu byegategeeza eri ewaabwe nga bwowulira nti Tambale yeddira nkima kati neeri balina emiziro egyabwe naye ate eri gwe kati bw'ogendanga ekongo tolyangayo mmere kuba basinga kulya nkima ate gwe gyeneddira kituufu kati enkima eri bagiyita makaku nyama ya makaku na loso au na mbisi nti omuntu ow'ebbeeyi asobola okulya ku nyama y'enkima nyama ya mbata ogiwulira tugamba nti mbata ate y'embuzi mbadde manyi nti mbata eyaffe ate yenyama ey'embuzi mbata y'embuzi ate mu lukongo ennimi zikyukakyuka kati oyo Lwambo kati bw'oba ogenze ng'ontute mu bintu by'ennyimba Franco yafa dda bambi yafa mu mwaka gwa 1989 mu Oktoba nga yalina nyini bandi gye bayita TP OK Jazz n'abeera n'abayimbi abalala bangi omu bamuyita Joske Kiambukuta yafudde gyo mu COVID Madilu System yafa 2007 nafuna n'omukisa ne mulabako Dar es Salaam eyo n'abeera ne Kale n'abeera n'omulala gwe bayita Diallo Dijompoi abo bonna bayimbi nga bwowulira bwetuyinza okwogera ku kilabu za wano nga bonaga nti Afrigo Band nomenya Juanita Kawalya Moses Matugu mukwano gwange nnyo kati abo bowulidde abakongo baali basajja bayimbi nga baddala abamanyi music atali wa computer rhythm zaabwe guitar basses ate bo bakubanga ne bass bbiri mu music kyova olira nga wansi w'enjuba wano ku lukalu lwa Africa kati bw'oba oyogedde ku musajja ayitibwa Lwanzo Makiadi Franco oyo yakwatayo nnyo yakuba oluyimba lwe bayita Mario walwesibyeko naye olwagala makulu Mario kigambo kiri Mario nga bw'owulira MARIO ekitegeeza singa yali akozeseza Lufalansa yandigambye Célibataire ye muntu omulenzi omuvubuka akuze atanawasa omuwulu mu Luganda ne Mario mu Lukongo lwe bayita Lingala omanyi waliyo Lukongo ate ne Lingala kati Mario ye muvubuka ate yafumbirwa omukyala nga mukulu mu myaka negoli mufumbo ne kati Mario era yali amugamba bilamba nasomberayo nkugulira n'engoye Mario nalembiye nkukoye nalembi kyebayita okukoowa nalembi yo aba ategeeza nti nkukoye gwe yo yegwe ngai nze ye biso fe bino bali bwe bityo kati mu luyimba olwo mulimu ebintu bingi naye nga omutwe gwaliwo nga bw'omuwulira muyimbi ki wa Uganda gwomanyi Chameleon koligi nnyo si mukwano wabula koligi nga tulira ku sowaani emu kati nga bw'omuwulira kati ye Franco ye Chameleon wa wano abantu abasinga obungi bakimanyi Chameleon yabasinga okuyimba wano abasinga obungi bagwa mu madaala ago naye yafuna omukisa ng'asobola okwogera ku nnimi ennyingi kati Mario okitegedde ye muntu omuwulu eyafumbirwa kugamba ntya okuga nti gwe baawasa naye yafumbirwa omukazi omukulu amusinga ne ku myaka nga ekigendererwa ki amugulira mu luyimba olwo mulimu kye bayita sekre yesigala masanga gwe mwenge bilamba zengoye biloko wana byebintu ebyowaka ng'otwaliddemu n'ebyokulya loso na mbisi byowulira boogera loso gwe muceere mbisi bye byennyanja byonna biba kuba oluyimba luwanvu ludaki kubanga 10 era abantu balugegenya nnyo bajjamu version ezempitire briefly
Mario kyekyo kye lutegeeza. Kankubulize ddala wennyini yawe oyogedde ku Franco n'olimba li Mario kuba ndiwuliriza nnyo nganze omuntu. Franco nze kye nategeerako emabega nga nkyasoma ebyafaayo baali ba mukwano nnyo ne Mobutu Sese Seko nga tannaba kufa. Ne Mobutu otuuse ku nsonga omukwano gwabwe gwali nga bw'omanyi nti kati Ola Chameleone Bebe Cool Eddie Kenzo n'abalala mikwano nnyo gy'abakulembeze kubana abakulembeze balina weakness balina obunafu bwabwe balina n'eddembe lyabwe ate mu ddembe abantu abasinga obungi entertainment bajagala nga bali kumu n'abayimbi baabwe. Chameleone mukwano nnyo gw'aba pulezidenti bangi ku lukalu lwa Africa nkimanyi ekyo nkimanyi banze nyumya naye person. Kati Franco okubeera omukwano ne Mobutu naye yali alina Mobutu yali alina omukyala gwe bayita Ladawa. Ladawa ng'ayagala nnyo ennyimba za Franco olumu yakiisinga bw'ati ku ejjinja olimanyi gano record player kati ejjinja oluyimba bwe lwaggwa baali baluyita mwate mwate kigambo kya Lufalansa kitegeeza ki mwate nti ffe nammwe mwate kati bakyanguya nnyo yaluyimba n'omusajja gwe bayita Dijo Mpoyi yafa mu 96 naye nga yali muyimbi mukugu. Kati omukazi bwe yakiisinga bw'atyo ku jjinja Mobutu n'amulaba n'agamba kikyokoze n'agamba ngaye nze nalingi Franco penza saprusa penza ng'ategeeza nti nze nga bonda njagala Franco 10 ye saprusa mu Lufalansa saprusa penza nnyo yagamba penza nnyo njagala nnyo music wa Franco. Kati fitina y'abasajja yatandikira awo indako Mobutu n'atandika okuwulira nga music ayagala mugoba waka owa Franco newankubadde nga baali ba mukwano naye yafunamu kali babiyita oba bojja oba bboba nga bonabeere waka ku TV omukazi nabanga awaana Chameleone awaana Lutalo awaana Walukagga Messi Ronaldo geno mufumbirwe kati ekyo kyabuntu kati munnange emboozi eyo gye yawunzikira nga ne Franco amawulire gamutuuseeko n'akuba oluyimba olulala lwe bayita pesa position. Ndumanyi pesa position kitegeeza nti pesa position mpa togamba nti sente pesa kitegeeza mpa position ye position mpa position y'omulaavu. Franco alukubirani yalukuba mu ngeri gye bayita ate Abanyarwanda bagiyita amarenga okwogera mu opposite naye abantu abaali ku music ne bagamba ne Franco yakubye pesa position teyayimba wabula yali ku gitaaye nga Madilu yayimba n'omulala gwe bayita Kale n'omulala de Fawe Sono de Fawe yakafa naye oli mulala kati n'omulala gwe bayita Dijo Mpoyi n'agamba yaganye okuyimba naye message eraga nti mpa position yo nti ne bwonoba nsobola okufuna pesa position mpa position yo mulaavu oba ddala onjagala nga ne bwonoba nsobola okusanga wano kati abavuunuzi b'ensonga ne bakivuunuliramu abaseesa abakuma mayi bagamba oguliko aseesa teguzikira abantu ne baddusa amawulire ne bagawa Franco nti oli mu ddenje oli mu buzibu finally yadduka n'agenda mu ggwanga lye bayita Belgium mu kibuga kye bayita Brussels waliwo kiwuliddeko Brussels ye Brussels n'abeera eyo okutuuka waaliwo campaign ez'obwa president kati ne banoonya engeri Franco gy'ayinza okuddamu mu Congo kolo baali bagiyita Zaire ne balemererwa Franco n'abagamba nja kuddayo ngenda kubira Mobutu oluyimba lwe bayita Kandinda na Biso. Lutambula lutya? Kandinda na Biso Mobutu owulira ng'ategeeza nti Kandinda mu Lufalansa kitegeeza candidate na Biso candidate waffe Mobutu n'alukuba lwa ddakiika ezisoba mu 15
kati message netuuka Kongo Mobutu n'agamba mugamba akoleki akomewo atandike campaign za namusonyira oluyimba baluyita Kandinda na Biso Mobutu candidate waffe ye Mobutu namusonyira awo namuwane ku sente nategerako nti Franco ono yafa sirimu ekigambibwa kituufu era alina oluyimba lwe yakuba lwe bayita attention na sida ebo nogenda ku neto ejjadula attention na sida nti be aware of AIDS sida ye sirimu be aware of AIDS yeti yalangirira naye yagamba nti mubeere nga yamala okumanya nti ali affected n'agamba be aware of AIDS kyebayita attention about AIDS mubeere begendereza nnyo nga bwomanyi campaign bwe zatambula mubeere begendereza nnyo ku bulwadde obwaki obwasirimu kuba akwata era alumira ddala ate mu kiseera ekyo we yafiira yafa mu 89 mu October kati awo twafiirwamu abayimbi babiri ab'amaanyi ne Fire Bongole Lutaale mu Desemba nga 10 naye yafa 89 si kiseera teyengira kyenda wano kaseera katono yafa nga 15 Desemba Franco ng'afudde mu gwe 10 awaati kati Africa neekubwamu ebituli mu industry y'abayimbi kuba abayimbi bombiriri abo baali b'amaanyi olina ekibuuzo ekirala olina kwoyogeddeko awo ku Mobutu Sese Seko nendabira ddala ng'ebintu bigezeemu mpulira ebibuuzi bingi ku Mobutu Sese Seko yatta abantu yakola bingi simanyi bamuziika ayimiridde bituufu mbuuliza bangi nnyo abali bamuziika ayimiridde simanyi biki yatta abantu omanyi mulimu abantu abamanyi history waliwo abasajja abawandiisi b'ebitabo bangi Bakinuwa Achebe n'aba history bangi nze nakola history kati naye nga mulimu abantu aboogera history nga wa kitundu kati kyeboogera kusookere ku kufa kwa Mobutu Mobutu yamala ku bukulembeze emyaka 32 kati amagye ga omusajja ayitibwa Desire Laurent Kabila bakabila bali babiri waliwo ono ensigo emanyi Joseph yo kimanyi Mulongo Waswa Mulongo ne munne gyali bamita Janet muwala Kabila ono yakavaako naye kitaawe bamitanga Laurent Desire Kabila bibakuba amasasi bamukuba amasasi omuvubuka yamukuba bamita Rash Kasereka n'amutta ng'ennaku z'omwezi 16 January 1921 lwe yamutta kati Mobutu wano mukuvaako yamala mwekezaire emyezi 3 gyokka Allah n'amutwala n'amujuula naye ku kyokumuziika tebamuziika ng'ayimiridde ndiwulira bamuziika mu ntanda si bituufu nze nateekawo n'emitwalo 5 omuntu aleeta obujulizi kubanza ate nina vidiyo nga bamuziika kati onooleeta ate bamuziika ayimiridde ate bamuziika mu mawanga g'abasiraamu mu kibuga kye bayita Rabat mu ggwanga erya Morocco mulimbo gye bayita Pax Christians Cemetery bamuziika tebamuziika ng'ayimiridde bamuziika naye abantu batono nnyo tebawera n'abiri President Mulambe yali biliyoniya y'omu ku babiliyoniya mu lukalu lwa Africa kati ekyo ky'omuziika okitegedde tebamuziika nga yeesimbye kuba n'amateeka ag'eddiini ey'obusiraamu tegakikkiriza bamuziika ng'abantu abalala mulimbo gye bayita Pax Cemetery ey'abakatoliki eyisangibwa mu kibuga Rabat mu ggwanga erya Morocco gye bamuziika kati kambuuze obukulembeze bwali ki kuba bwogerwako bingi babala Mobutu ne babala Idi Amin e Uganda ne babala Gaddafi badictator obukulembeze bwali butya obukulembeze bwa Mobutu yabumalako emyaka 32 okuva mu 65 naye nga mu kuyingira mu bukulembeze yatta omukulembeze gwe bayitanga Patrice Emery Lumumba abantu bamubbulamu Emile Makerere waliyo ogundi Lumumba Hall Dar es Salaam gyeri Nairobi enguudo biki kati mutta ng'ennaku z'omwezi 17 era yamutta 17 January bwe yamutta teyalya bwa president nga bw'okola ekintu nodde ebbali kuba yali muto mu myaka nga fotoman yali mukubya bifaananyi naye nga mujaasi naye ng'akuba ku mikolo gyonna ng'alya ssente kuva dda munoonyi wa ssente kati bwe bamutta omusajja bwe bayita Lumumba ekyennaku ennyo bamutta bubi bamukuba amasasi mu kamwa mu mutwe
n'omulala baminisita baali babiri be babattirako era n'emirambo gyabwe gyabula tewala kuga nti entaana ya Lumumba eri wano babateeka mu asidi ne baggwawo mu 61 January. Obusungu bwonna bwava ku ki? Anti obuzibu bwe baafuna independence mu 1960 kati Lumumba yali ayagalwa ennyo kumpi abantu 9 ng'agamba abazungu badde ewaabwe. Kati omuzungu abadde ayoola gold atwala furniture embaawo biki atwala diamond castayan ruby amayinja g'ebbeeyi okumugamba addeyo yeekobaana na bano ba Mobutu. Mobutu nga muto mu myaka bamuzaalawo Lisala mu Congo omanyiyo. Kati n'omulala gwe bayita Jose Kasavubu kati ye yali obwa president. Mobutu n'abeera mekamanda ng'ate oyo Lumumba gwe bate yali prime minister. Kati bwe baamutta gavumenti ne bagikyusa Congo ne bajawulamu emirundi ebiri bati ne kubeerako ekitundu kye bayita Kasai ne bakikutulamu Mbujimayi ne batandika okutabuka abantu ne batandika okwetta kati abantu bonna bawulira be bagamba abaafa ba Mobutu be babattanga politically byabufuzi era bwe batuuka mu 65 ono gwe yakolera pasa ayitewafuke president n'amuwamba n'amukuba ekkomera Mobutu n'ali oba president mu 1961 ng'akyali muto mu 30s. Kati bwe yakulembera ebbanga n'akulembera ku mukono gye bayita iron hand omukono gw'ekyuma nga tawa abantu chansi teri kulonda era we wasooka n'okubeera karite gye bayita karite rouge walogiwuliddeko mpulira kipya red card karite rouge nga eno wamyufu eno weeru eno wamyufu nga kuliko ekigambo no kubanga no ne mu Bufalansa era oba oganye kati eno aweeru nga kuliko ekigambo kibayita wi kibayita yes no yes abantu ne batandika okulonda mu byobufuzi naye nga kaadi eziyitiridde nnyo ku polling station wi nga bagamba yes bagambe tavaako awali no agende nga bano boba electoral commission egamba nti no bali bategeeza nti baganye agira akyabaako nga byombi bimuyamba soko vumula ekigambo balina kaadi wi no yes no kati kaadi enyingi nnyo nga bo advantage ya Mobutu kuba tewaliwo opponent no ne mu Bufalansa kitegeeza no abeereko baganye tavaako ate awali wiwi yes bakkiriza agira abaako okitegedde nga bwali magezi g'amaanyi nnyo yakikozesa ebbanga myaka 5 myaka 10 n'ayingira 32 ono Kisekedi aliko kati si ye yasooka k'abantu babigatta kwaliko Kisekedi omulala gwe bayita Antoine Felix naye noono ye Felix Antoine Kisekedi the second naye taatawe ono mutabani wooli era oli yamuteeka ku pressure okulonda bwe kwaggwa n'amuwa bwa prime minister naye waayita ebbanga ttono n'amugobako kati vulugu najja Kabila awangudde Desire Kabila oli yafa gwe batta mu mwaka gwa 16 January kati naye yamalako emyaka 3 n'ennaku gwe batta oyo kati mutabani we n'alya emyaka 19 ng'abakalakata 19 nina ekintu kyempulira wakati awo nina kwoyogeddeko nti ono okuvaako emyaka 10 gweyogedde mutabani we oli gwe batta lwali lukwe nti kanveeko nono kwatemu nze sigaze nga neeyagala mu ggwanga lyange ogamba okulonda naye nti waliwo omusajja tiimu ya opposition gye baali basuubira nti okulonda kugenda kuggweera mu bali kubanga Kabila ye yali avuddeko naye nga paati agizanyira muntu mulala ono oyo gwe bagamba ataawangula kati Kisekedi Mungu n'amuleeta era abasinga obungi bamanyi nti teyawangula Kalulu naye chansi yamukwata n'akola ki lwakuba ate finale baatuuka ne beefuula ne baawukana era Kisekedi ne Kabila tebagatta bulungi politics kuba oli kye yali ayagala kyagaana okukola Katonda yakola kiki ne kiyitamu
badde omanyi buli muntu butakutana mu bintu ebimu noga nti tulina okunoonya abamanyi batunyonyolemuko katono mpola oli mutuufu twayogedde ku Franco tubulidde ku gundi ku Mobutu Sese Seko manyiza agobeire omupiira Mobutu Sese Seko nze nganze mujjukira ku national team eya Zaire 74 nganze agobeire omuzannyo gw'omupiira yes 74 mujjukira nnyo ku national team ng'ateekamu ssente n'abatwala World Cup either way ya 74 babakuba mwenda yes kati yali Yugoslavia kakati machi yasembayo nga basamba Brazil manyi Brazil gyempakira kati obula nga line eyo nawe Brazil mbu yabagamba singa bava kuba goal ezisukka essatu Brazil singa bakuba goal ezisukka essatu twabawadde Zaire wano era nze ngaagoberera baba kuba 3-0 naye omuvuyo gwali mu maaki ogwatuka otwogezako fe Abafirika nti tumanyi mupiira tumanyi mateeka ga mupiira naye nga abasajja baali balwana golo 4 babiri mu Zaire so naye yateekamu nnyo ssente mu mipiira egyo era mu kuteekamu ssente waliwo omusajja ayitibwa Muhammad Ali wamuwulirako yes the great champion world heavyweight emirundi esatu yajjako nawe ne Masaka kanaawe Masaka yajja mu 88 Muhammad Ali namula physically bwenti nga tukyali batoto yajja ku muzigiti awo ne Crane Bank erogira yali mu motoka mbi kulenze mbasi ya Amerika yavaawo ng'akyanga ebikondi bye alimu open n'oyo muwala gwe bayita Layi ne mukazi we ne bagenda mpaka ku muzigiti kati ffe baali ba boloboyi nga ffe tuliwo 88 twali bato nnyo naye yajja namulabako era yayambala na siripa zange ng'afuna wuzuwali eyo record nagikola nange lwakuba zambulako nazo Muhammad Ali kyensinga okujjukira bategeka fight nze kyenzijukira okuba siri atipa na mwaka ne Foreman 7 yes yali Kinshasa era Mobutu buli omu yamuwa obukaddo obwaddo ensi yonna neyeewuunya nga tiwala asobola kikola obukadde 5 nakati ku ssaawa eno gavumenti neega nti magambo jangu tukuwa obukadde 5 bwa dola oyinza obutaddamu kunda kubanga obira mu biliyoni zezigenda mu 2 yaziwa wina ne luza buli omu 5 naye bazanyira Kinshasa era Muhammad Ali yawangu knockout round ndo zali ya 8 njukira 74 nga bugambi bade sijukira mwaka linzijukira nti bayina fight ey'amaanyi ennyenye ojjo kajjukidde nine ekirala kinza okuyisaawo omanyi katunyumya bingi ate Kongo byonna ebyafayo birina musajja wange Madilu system Madilu system Biao Diato gemanya ge Biao Diato Jean Baptiste ne tukozesa Madilu system katolaba Kofi alina amanya ge Elias Kofi Olomide Elias Mopao ni kinemo lya kukyalo Mopao naye Elias kati Madilu ye Jean Biao Diato kane tukozesa Madilu system mujjukira wano ng'akuba oluyimba lwa Cameroon si yalukuba Cameroon ne lutya olubuga bana ba Cameroon ndoza bana ba Cameroon lwali wani Sam Mangwana naye gyali mulamu Sam Mangwana yali mu Tipioke Jazz olwo yayimba ku World Cup aba Cameroon ba performing obulungi nayimba yes yali Pepe Kale oyo mbadde mbatabudadi byebyo kyobula obuuzanga Pepe Kale Madilu yayimba ennyimba nyingi zisobane mu 10 ate nga yali mu Tipioke Jazz yafa mu 2007 yafa ne bamuziika Kinshasa eyo mulimbo naye yali muyimbi mulungi kuba yali namba 2 wa Franco Madilu system ennyimba zaali nyingi naye zimu sizina nnyo bakuweereza ekifaananyi nga ndi naye osooka okkiriza byenkugamba nga ndi nakyali kabubuka katoototo naye olwokuba olulimi olukongo navadda nga ndwagala ngenda ndusomako bwensanza omukongo nga mujjako 3 kati bwe twasisinkana ate kolwo twali Mwanza hotel nengenda ne introducinga nambuuza yo Mobali kitegeeza ki gwe muvubuka gwe osala nini awa na Tanzania ntokola ki wano wa mu Tanzania ne mugamba ngana kaina kelasi nsoma eno nasala mosala nkola emirimu egy'enjawulo kasi nalinga emiziki yayo
ndengene tinjagala nnyo emiziki gyo emirundi mingi nampa tikiti za nnaku ezo mukiseera ekyo nanyumirwanga nnyo ebidongono kati nentandika ogenda nga ne tikiti sizikozesa abandabyeko naye emisana poliisi oyo muzayirwa mumuleke naye nga ne Congo kolo nali sinagendayo lwakuba mmanyiyo ate kati nagendayo etegeeza lyomwe ng'abantu abalimu eyo layini bamanyi n'abayimba oluswayiri obamanyi kuwampulidde oga nti Chameleone Bondo omukwatagana mutya Chameleone si bya Uganda byokka omusangawo Nairobi ne Bebe Cool bino byayogerako bino wano ko tulina mbozi nga bajogera yine Bebe Cool kati bamu bya music nze Chameleone mukwano ate newaabwe wakansobola okonkona nenyingira obudde bonna wenjagalidde ku maama we ne muzayima yanje Bebe Cool omulaba mukwano gwange nnyo kuba yakolako n'ekyafaayo ba Chameleone bonna baaliwo kati nave ne Masaka ojjukira lwe bamukuba amasasi kati nengenda mumulabeko naye nga nina ewalala wenjagala okgenda kati nenkyalawo omulabako geeti poliisi biki nenyingiramu namalamu akaseera katono lanchi nenjirya nenywa byenyo nemugamba ngenda ku funeral services nangamba tojja kumanyawo naye nga musajja ali ku ndiri nayita Zuwena nagamba twala magambo ku funeral services Zuwena yeyanvuga mpaka nga mulwadde ku ndiri ali wali nagamba mukazi we nti twala magambo mutuse gyatuusa tomulinda gwokome wajja kwekomera kati ba Chameleone bagamba tetulabangako omuntu alina mukisa nga gwe Zuwena nakuvuga mu motoka yanvuga mpaka ku funeral services ebukote eyo munda yeyandagirirayo nga nsowodde mu ya Bebe Cool ne mukyala we nga yanvuga kati sibamanyidde wano kyokka waliwo likodi zendala emabega kaabwe Chameleone naliko naye Kigali n'oyo Jamal ono waswa ne Grace Nakimera lindako ekigali musinkana ludawo ate Kigali nga bwogamba te Kampala mwasinkanya oba Mmengo bwe tugenda okukomawo bali twagala tunyumyemukko amawanga agatwetolodde wano Tanzania East Africa Tanzania Kenya Rwanda DRC Sudan tulina tugenda okunyumyako awo bingi tujja kunyumya tewali tabu tuyanze story yenna gw'oyagala oba wa Buganda oba wa Uganda oba amawanga g'Abarabu gonna ago ate oba ga Busiraamu oba bya Busiraamu oba byansi oba bya ddiini zonna ojja kujjanga twogere bwogezi amin webali nnyo bayitala amin ono Hassan Siraj Magambo wakabi nnyo mukyamufuna emboozi ekyali nnene nze Tamale Faizo Haji Hassan Siraj Magambo ku Radio Budduga 29 mwera